anakusabisa oberenga wetegese ebigambo byaffe ebirungi ennyo eri sabire emikolo bwegiti obeere nabyo nga bitukumpi teka yakayimba ku programu yeyo nenga Minister of Defense mumuwulireko maama mumwangirize wamusooka mama ne komanda akukulembedde na mukaka nagamba nti nyama ntono okaya neri mu nkwa wano mwawulye bwe bagamba miliyoni 3.5 zagira okuvuga mu miliyoni 3 waliwo ebintu bingi byentunulira mukulu Matabale ebyokkola ekyo kikulu abooluganda muve mu byempalana. DC, your deputy, assistant DCs, generals. Tutawakumbuka wale wenzetu waliokufa mama kwa mapambano. Abenvu bembi balekereko n'abantu ba bulijjo bafuneko riziki. Abantu ba bulijjo tebaagala bavubireko ddala wekiri kiri life bwe babafuna nga bwe babagira nga babagoba nga babakuba n'ebirala ebiringanga ebyo naye babaleke nabo balina abaana basheyaringeko nabo bafuneko ku riziki. Nja okendeeza obukambwe buteekesa mu nkola abasirikale abateekesa amateeka mu nkola bakambwe nnyo tebaddibwamu bakuba abantu abamu ne baagala n'obbalemaza ate beekomera lyabwe tirikyalina mukaaga babatwala lukaya n'ebibonerezo byabwe bikakali nnyo tibagenda mu kooti ng'eno eyaffe n'olwekyo bakendeezeemu era kyoba nti ewaffe NRM Nyaalo bantu bakendedde gibagira lwabakwasisa amateeka era twagala amagye ago bagakendeeze oba bateeke amagye amalala agalina empisa. Bano medication abantu ba bulijjo ba civilians bagenda mu balakisi y'amagye ne bafuna obujjanjabi abakazi bazaalirayo bafuna bintu bingi nnyo betufunye nga tubifuna mu b'amagye twebaza enkolagana ate tusaba tugikuume tugyongeremu amaanyi wabula obuntu obutono obubulamu bwe bayitaga okutereza yenkwata gye bakuttemu naddala ffe abavubi abawangalira ku nnyanja tulinamu okusoomozebwa nti bajja okukwasisa empisa ku nnyanja ate nabamaliza nga nabo empisa zikoze eki zibakutte engeri gye bayisaamu abantu baffe si nnungi. Omuntu sooka omuyite omusomesa omunyonyole omugambe kyoyagala wabula sikeera ku makya n'okola okusalawo nga tomukoze eki nga tomubuuzizzaako. Amagye omusajja wa Amini byajjanga muno nga bakwata abakazi babanga bananga omukazi omu nkozesa abantu bana bwabanga n'omwana omuwala atannaweza myaka 18 nga basobola okukozesa omuwala ne mama we nga waali ate ffe ekiseera ekisinga abawala baasulanga mu nsiko olw'okwewala kubanga ekiro bajjanga ne basamba amayumba nga baagala nkoko nga baagala n'abakazi naye abawala tulina gye twabazimbiranga emmanga ku ttale bwe bawungeranga tubatwala nga tubasuzeeyo basobole okubeera seefu okusinga lw'osula mu nnyumba baba bakongolanga ddowa ku ddowa nga bagenda bagwamba abakazi nga babakwata nga tolina bwoganyana basobola okukozesa omwana nga ne mama we waali ate atali omu atali basatu ono yagamba nga ne maganda wange ayagala abantu 6 nga bakozesa omuntu omu nyo kyebina twabibona. Tusiima nti nno ensalo zaffe bazikuumye ne bagezaako n'okugoba abayekera abali mu Uganda ne babongerayo naye ate bw'otunula munda mu nsi eno mulimu ebintu ebitono amagye ate gebikola ebitasaana asuukire ddala atunule ku bantu baffe UPDF betulugunya ku nnyanja atunuulire abaana baffe abali mu magye waliwo abaana baffe abali mu magye abamu baafa abamu famire zaabwe tebaziwa wadde akantu abalala badda naye bali bubi tebawa abantu bali mu byalo maanyi kuyingira magye atunulire ensonga z'ekibbattaka buli wawulira wali ekibbattaka waliwo emmundu wawulira wali ekibbattaka waliwo emmundu waliwo alyagala waliwo ekibbattaka ensonga eziri eddimu jeno waffe yennyini mwana wa wano kubasiima abaananchi kubanga singa tetubadde nammwe singa mbe temutuwagira singa byetukola tebiriyo mumanyi n'okutusonyiwa nga tusobeza mwebale nnyo. Ekyokubiri kubajjukiza
nti bino byetukola byonna bye gavumenti byekola, amakubo, amasanyalazi, amadwaliro, emirembe, byakubasobozesa mukole, mutumbire programu za gavumenti, mubeere n'enfuna, mubeere bulungi, tere ajja kukolera. Majesty One, normally the people that are taken up to Kampala are these ones, the alleged, I didn't want to, these people that we think they have gone against the law in the lake. That is a law we passed by Parliament. Honorable, I think we need to see how to amend that law. The law we passed is to show that any criminality or anyone who is suspected to be criminal, all of them has to be tried in Kampala. People used to refer to Uganda when they talk about Idi Amin. When you said you are from Uganda, then they said Idi Amin, it's no longer there. That's how Uganda was known. But now when you are outside the country, you talk about Uganda. They said UPDF. That's how it is now. And now it is in a positive note, because UPDF is helping stabilize the whole of Africa.